Gavumenti eyungudde abamu ku bakyala abasobodde okuganyulwa mu nteekateeka zaayo ez'okwekulaakulanya ng'emu ku nkola ez'okwanjabya batuuseeko mu kulwanyisa obwavu. Abakyala bano balaze biki bye batuuseeko okusobola okwekulaakulanya. Nga tulina epikipiki emu naye kati saa zino wenjogerera tuwezezza epikipiki 3 twamala okuzaayo ssente za looni zino zonna ze baatuwa. Tusobodde okufunamu tukutuku twadipostinga tulina dream ey'okubeera ne tukutuku ng'eringa supermarket. It's a basket that helps us cook smart. If you want to cook smart, if you want to protect the environment, as we began as the moment we had the president tell us to conserve the forests, we took on the project because one way of protecting the nation is by protecting our environment. So it's a project that protects the environment. Zibu kye tulina nti akatale kaffe kakyali katono naye twagala keeyongere mu maaso. Kye tusaba gavumenti etuyambeko ku UNBS tusobole okutwalako nga mu supermarkets. Akulira enteekateeka zino omuli ey'abakyala eya UWEP n'ey'abavubuka eya Youth Livelihood Program mu Ministry ey'ekikula ky'abantu emirimu n'embeera z'abantu Winfred Masiko alaze nti ebibiina 2,902 bye byakaganyulwa mu nteekateeka eno ng'ensimbi esoba mu buwumbi 2 ze zifulumiziddwa omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024. Implementation of both programs is on course, guided by the existing approved program guidelines and administrative guidelines that may be issued from time to time. To date, 139,837,035,661 shillings has been disbursed to 21,509 women projects benefiting 331,895 individual women. Mu bufuwe bumu alaze nga gavumenti ez'ebitundu nnyingi bwe zitasobodde kusaba nsimbi zino. 2022-2023, the program disbursed a total amount of money of 19,465,015,415 to both women and youth groups, benefiting a total of 19,445 women, and in youth it was 2,540 groups. Within the sub-programs, on one hand, a total of 10,478,401,015 was disbursed to women, benefiting 12,160 individuals in 1,478 projects. Ono era yennyamidde olw'ensimbi entono ezisobodde okununulibwa okuva mu abo abaaziweebwa. As I've already said, they are demand driven. Once the population does not know that there are these kind of facilities, sometimes they miss out. So please work with us to talk about accessibility to these enterprise funds, and also to help us to call upon them to recover, because it's a revolving fund and can only survive if the recovery is adequate. Yes, Chigongo, Kura, Channel 44, Oregulo.